toddamu kukuwa bantu mutima gwo mumanya okugaba emitima eri abantu abatakumatiza. Teekawo standard zo nti nze omuntu wange mwagala mu kino, njagala ne kino, njagala ne kino, abireeta yatwala. Ataweza agende ku level ze. Bannange obulamu buli, we have one life. So bw'oba olonda, faayo olondere eddala eyo quality yo, standard yo, you know, your choice. Obeera nga bwe lwatunulira muno gamba that is my choice. Oba akola vologota atya, oba afaanana atya, nga omutima gwo gwamusiima era n'akutereera mu kifuba. Commitment is full time. It is full time. Yes, ayinza okuba nga tajja kuggusa. Laba ayinza obutabanga nga teri mu kikumi buli kaseera. Naye tetujja kukkiriza muntu tugamba nga ali wansi wa 10 mbu omuntu n'abeera nga ye ebbanga lyonna bamukubira essimu tazikwata. One of the signs that someone is not committed, omuntu bwe babeera nga takuuma mpuliziganya, that lack of communication, kugamba talaga nti oli mukulu, talaga nti by'ogamba bikulu, talaga nti osobola okuba ng'olina omutawaana. One of the things that Saballa w'ekitiibwa atukuumira balina ebyengera by'abantu abakuzibwa. Waliwo ekintu ekikusanyusa ng'okuba essimu munno n'agikwatirawo. Ekintu ekyo kikulu nnyo. N'oweereza message munno n'agiddiramu awo. Bannange biraga nti mu butuufu omuntu ono yeewaddeyo gy'oli. Kwe kulaga nti ebiva gy'oli, message gy'oyagala omuwa nkulu nnyo era eyimiriza ebintu ebisinga. Obadde ogamba ki? Obadde olina kyoteesa. Osobola okumpamu akadakiika kamu nkunziremu nkuku. Naye nga essimu yo nkulu mu bulamu bwe. By'omugamba bikulu era buli lw'oyogera toyogera bya kigwagwa. Naye abasajja abalina attribute, abalina ekitende eky'okuwuliriza bakyala baabwe, those women are flying on the clouds, bali kubire waggulu. Kwagamba obadde ogamba ki? Ate kijja kunyuma nnyo ng'ate mu budde obuno obuzibu ennyo bulimu okutawaana okungi ate nga gw'osoosa okunoonyaako ku munno. Okwagala okumuwuliza, communication, wanting to hear from your friend, from your loved one, from your muntu bamuweereza ssente, for example. Oli asobola okukubiramu n'agamba wange mpeerezaayo awo ku ssente, mpeerezaayo emitwalo 10, n'oweereza emitwalo 10 ku ssimu. Oli n'akulaga nti yakubidde ng'azeetaaga, naye bw'oziweereza oli n'alaga nti si kikulu kuweereza message nti nzifunye. Commitment. Tulina relationships nyingi eziri mu aganaaga ate nga zitumenyera bwereere. Oli ogenda okutuukira maaso eyo nga biganye n'okuvaamu. Kati mu communication omwo mwe muli okwebaza, mwe muli okubuuza ku munno ali atya. Naye oli bw'aba alina obwetaavu n'abukugamba, bw'okuba kunyumyamu bunyumya mboozi n'akunyumiza. Oli ng'ayagala okusharinga developments ze, oli ng'ayagala okukongratulatinga oba waliwo ekyo happy birthday abazikulu bazikiririzaamu. Ebintu communication nga sharinga naddala ebitusanyusa. So byeragira eno nga tutandika. Ensonga endala ye gye tuyita wali obaddekaawo n'omuntu nga bw'aba ayogera mu pulaani ze toliimu, naddala mu abakyakwana mmwe n'abafumbo. Omwami bw'aba n'agenda mu kafo akalungi agamba nti nandigenzeeko mu sawuna, agamba endoza nandikoze hijja, ne bwe naaba neezimbidde ennyumba. Can you imagine oli n'ebbaawo naye agamba bw'anaaba yeezimbidde ennyumba. Mu bigambo bye ebya pulaani ze ez'omu maaso tolina wooli. Abantu abaagala nabangu amangu kijja na naturally atandika ogamba kamotoka ako nno nga twakafunye, naye Allah n'atuwaayo ka ploti. Naturally akuyingiza mu nsonga ze tamanya n'akitandika atya. That is a sign of commitment.
it is a sign tetugamba nti kikakafu naye mu bimu by'oba opimirako omuntu nga era owulira bulungi tugendeko wano twandigaze ne tulaba ku maama tugende eno mukwano gwaffe gundi kimanyi nti gundi twandigaze yatuyise ensonga endala ng'ate bali independent nnyo. Omuntu alaga nti teyeetaaga muntu mulala mu bulamu bwe naye buli omu yeetaaga munne. So kendeeza ne by'osobola weekozeemu waakiri ne bw'oba olina alaga nti tolinaamu oba osuubira busuubizi so that ojjayo ekitende ky'omuntu ono ekyokuba nga ajjuza wali ng'aprovidinga. Akasonga akalala waliwo abantu nga ate tebaagala kwagala nnyo, they don't want to attach. Ono ali independent ye gamba oba olumu kiba kyamuteekebwamu naye waliwo oli nga tayagala lumanyimanyi, tayagala attachment. Abantu nga tayagala katinko, tayagala mutijjirako. Ebintu byonna buli lw'olaga nti olina ky'omwetaagako akugamba nti singa sibaddeewo, singa nfa, kugamba n'akujjukiza nnyo nti agenda kufa. Nga buli lw'olaga nti wandyagadde mugatte oba mutambulire wamu oba mukolere wamu ekintu ekimu oba ekirala, tayagala. Ekugamba akomitinga na buwaze. So that lack of attachment etutawaanya nnyo era etumalako emirembe. Ekisemberayo ddala tukiyita okubanga omuntu oyo nga yeerabiralabira nnyo. Omuntu nga olina ebintu byogwe nga bikulu gy'oli naye nga ye si bikulu gy'oli. N'omugamba nti owange nakoze kino bagenda kukola kino banakola kino naye ng'ebintu bye munnanga abyerabira. Waliwo ebintu ebikulu mu bulamu bwaffe tuzadde bebi twafumbiriganwa. Olunaku lwe nakola jjukira olunaku ojjukira olunaku lwe nakola ki lwe bantikkira tabijjukira ebintu ebikulu mu bulamu bwo tabiregisteringa mu mutwe gwe. Kale owulira ddala ng'omuntu oyo mu butuufu otambula oba naki otambula n'omuntu nga si muntu wo. Naye twegendereze nnyo naddala abantu abatalina bakufumbirwa baba batemugeza ne mufumbirwa abantu abatalaze nti bali committed. Mugenda kunyiiga, mugenda kunakuwala obulamu bwammwe bwonna ate mujje nga mukaaba eno naye nga tewali kye tuyinza kukyusa oba oliawo. Twagala okukoma wano olwaleero saba Allah ow'ekitiibwa obugambo buno butuyumizaako bubeere nga butugasa mu bulamu bwaffe obw'enjawulo naddala mu maka gaffe. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.